Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News neida Element Man muzzukulu wa Mugema. Nyongera okubebaza mwebale genda maaso n'okubira nti mutugoberera. Tuli ku TikTok kale gwe wenna ali eyo genda maaso tugoberere. Saako ne YouTube nayo gye tuli nkusaba genda maaso osubscribinge oberenga otugoberera. Nebaza mwenna abagenda maaso n'okubira nti mutugoberera. Ne tubawa ebyo byonna bye musaanidde okubeera nga mulaba ate naffe ne mutuzaamu amaanyi buli kye tubawa ne mugenda mu maaso n'okubeera nti mukigoberera. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema olunaku olwaleero ninako munnabyabufuzi ate nga political analyst bwekityo kale kwegamba abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi oba oliawo n'emirimu emirala gyagenda okubeera nga tunnyonnyola era agenda kubeera nga atweyanjulira amannya ge yaani kyogende maaso n'okubeera nti tumumanya omukulu sebo nsanyusa okulaba ku Standard News. Nange nneesimye okulaba ku Standard News. Amiina. Sebo Element Man mbadde nkulengera ku mikutu naye webale kujja kunkyalirako. Amiina sebo. Wonna bweru. Ofisi yange wenkolera ebyobufuzi byange n'ebintu ebirala. Omwendo nza gatika maka kyena bino birala. So olina okuteekawo ku awantu at least olabira banno. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Standard News. Yes sebo. Era webale sebo kunkyala. Nze Sali Isaac Keith munnabyabufuzi. Ndi musajja entrepreneur. Musajja mulimi. Ntunuulira ensonga. Sinze nsinga naye at least ngezaako kulaba nga ntunuulira ensonga nga bwe ziri. Ate nenzigezaako kuzimementula nezo zinyumirwa ku bantu. Yes. Okay. Kakati essaawa zino eggwanga liri mu kweteekateeka okulonda akalulu ka LC1. Kiraga nti basaasaanyiza obuwumbi kumpi 56 awo okubeera nti okulonda kwa Uganda lina okwa LC1. Kati gwe bw'otunuulira ebyobufuzi bya Uganda oba oliawo n'okulonda gye kubaddeko emabega kano aka LC1 olowooza kanaabaamu amaziba n'obwenkanya oba wanaabaawo ddala ku mulundi guno banaakola ekintu ekiriyo mwenga gwe munnabyabufuzi engeri gy'obirabamu? Akalulu kano nja kukawa reference n'akalulu kabaddeko e Kalangala vis-a-vis n'akalulu no bwe tubadde nga tubeeramu. Gamazima gali nti kati bano abasajja tebakyaswala tukize tugaane. Ate tebakyaswala bati? No, wati ngezaako kulaba nga menya. Twali mu kalulu kano akanansana akawedde. Abano abasajja tebatyama na kamera nga bajja ne bayiwamu obululu nga ffenna tulaba. Era ffe abamu tukyalina ne footage ezi ng'omuntu ajja n'atulaawo n'ajjako abantu obukonge ne babuyuzaamu n'abutiikinga nga n'abantu bonna bwe bali ne bateekamu. Kyali wano nansana wennyini. I'm talking nti nina essimu ebintu bino bikyalimu. Kati tunuulira ekyabadde ne Kalangala. Waliwo polling station bagiyita njerabidde erinnya. Naye wabaddewo abalonzi 133. Naye ONRM yafunye obululu 5 something. Gindako. Kitegeeza obululu 3. Kubabala 133 nga lewandiisa polling station ye. Naye ONRM yafunye obululu 5 something. Kisoboka kitya? Uganda bweri. Nti tebakyaswala. Tebakyagamba nti no batekemu mukono nti tunaaswala tutya. Kati Uganda gye tulimu. Twale mu kalulu wano wagwavubuka era mu nansana wano. Nga abavubuka ne bawangula bangi nnyo aba opposition. Bamadiala form. Tugenda okuwulira nti ate bannaabo ab'NRM bebalangidde nga bewangudde. Kati ndi Uganda gye tulimu. Lwekyo okuggyako nga waliwo ekikoleddwa naye essaawa eno akalulu okayingiramu naye ng'omanyi nti oyinza obutajjayo bwino. Kyogamba osobola okuyingira mu kintu nga oyinza okugamba nti kangezeeko. Naye obeera nga oli opposition nga ogenda kulwanagana n'abali abalina state machineries. Si kyangu nnyo. Kubanga nja nkubulire nti ab'opposition bagezezaako kye basobola e Kalangala. N'olwokola bavume wa parliament nga bali nga be supervisors mu police station ez'enjawulo. Naye babakozeko effujjo ng'otunuulira nti no security yabadde y'amaanyi nnyo buli kitongole kya security kyabadde Kalangala. Kakati
Uganda gye tulimu naye nga tutwogera ku myaka 4 gye batufugidde myaka 4 nga bakyakola ebyo. Bwe tunuulira background Mwami Museveni yagenda mu nsiko nga babbe Kalolo mu 1998 n'agenda mu nsiko kulwanya Bannayuganda era tukkiriza nti yanunula eggwanga bamutukkiriza naye ati kakati walaba nga ate ebintu ebyaliwo lulinkati ate bye bakola kati saawa eno then weewuunya bwe tunuulira emabega wakwali eri okwefe twali baana bato erimu tetwabiraba bimu twali tetunazaalibwa nga bakugamba nti abantu bawambanga abantu ne bateeka mu bumotoka ne babatwala ebyo ebiriwo kati saawa eno akati references zakakati zizikolebwa zemabega so Uganda tuli safe at tumanyi waliwo era akaluka nakajja tekajja kuba kangu kubanga jjukira Electoral Commission teyalambika na budde ki akaluka kano kalina kubeerawo ojagenda kwesanga nga boka nyini bagenda kusettinga time ditulonde kusaawa bweziti olwokoolulya ndino omuntu bavudde eri bazze kulondera eno ng'eri bamaze eno batasa okulonda wano akaluka abavubuka waliwo polling station yali nagenda muganzi baza ku ssaawa emu ngenda okutuuka polling station ku ssaawa emu nga bagamba bwetumaze okulonda emu eyokumakya naye nga letekale ligamba kulonda emu eyokumakya nga balonze kumpi essaawa 12 n'ekitundu nga bagamba ffe twamaze dde okulonda ebyo biri mu ggwanga kati so kyokujjako nga waliwo ekikoleddwa luloluvulo nekomawo otherwise esaabula luloluvulo yagenze wakati olaba nti no kati judiciary is compromised, parliament is compromised, walabye omwami Oboth your both speaker nga bebamu abali ku PLU wabanga basobola okumugamba nti olina okuba ku mukolo bwe guti naye ekibiina kino PLU si kibiina kyabyabufuzi naye kyekisalirawo kati eggwanga ekibiina kati kyekisalirawo eri eggwanga kati era kati otunuulira ebintu ebigenda mu maaso eyo bannabyabufuzi ng'omanyi nti kyogamba nti PLU kati yeringa tugeze nti yeri mu buyinza nti Museveni oba NRM kifaananyi bufaananyi NRM kati ssaawa eno kifaananyi kisooka kyanga kirina kuwakyo kira president naye nga towulirako nga manager naye nga assistant we nga yakumpi yafuga ekitongole gyebiri nze naliko accounts assistant mu kitongole ekimu naye nga mukama wange nze musinga ebitabo naye nga nze account assistant naye nga chief accountant alina degree emu naye nga nze deputewe ina degree bbiri ogaddako ne professional courses okitegeera so ebintu kati mu Uganda bwe kiri saawa eno nti saawa eno kati bannabyabufuzi n'abadde boogera ennyo ogenda kuwulira nga basirise kumaasawo kijja kwegamba PLU kati kifuuse kyesalirewo eggwanga yes saawa eno ebisinga tunuulira nze muntu nyabeera ku X ebintu ebisinga eby'omukulu ebibeera ku X kasafumye ekintu ogenda okulaba nga ekintu ekyo kiri implemented kitegeeza nti nno ye president owokubiri nze nganze sisoogera aba opposition naye senganze ndaba waba tulaba ebintu bingi nnyo tukkirize tulabe nze ndabe X nga zifulumezize nokola okulaba within a short period of time ng'olaba nti ebintu byabadde ngaayogerako babitadde mu nkola oli nagamba nti tugenda mukwata era kakala ne bamukwata oli nagamba ono speaker tumuggyeeko kati ono gwe twagala era kokana bakoze ki kokamba tulabye ennyo Bannayuganda nti no tuli mu kaseera akazibu ennyo ate abamu bagamba nti eddembe weeriri liruwa ate nze nange ate awo kugambira nti beesimenya abatamanyi bigenda mu maaso kubanga tomanyi bigenda mu maaso buli kimu basobola okufuna emmere gy'olya noweebaka golowooza ati no Uganda eryoke ngaawo olaba minisita wa finance weyava n'agamba nti Uganda economy is sweet naye nga ate nze ndi auditor era ffe twamukwakanya otwale mu workshop yali emunyonyo amugamba naye ebintu byogamba eggwanga bikyamu economy ya Uganda teri bwetyo tuli mu ggwanga nga wali ne bagamba nti coffee yakontributiza kinene nnyo mu economy
kati ate nemukola budget nembeera nga temufandinze kyemugamba kyemutunda ku world market enkola etambula nokugamba nti no agriculture giwadde 2.2 trillion kyokka ate security oyongiwa 10 trillion kyokka ate security tugamba nti tulina eddembe tuli stable bwe noyongera budget ennene nnyo naye ate budget eyandibadde edikiriza eggwanga zati nogamba nti ate saana so nga ate eggwanga ekyandibadde ettuufu nibadibadde tugamba nti no being nti no backbone ya economy ya Uganda eri mu agriculture netugamba nti no tugibawe trillions nga 6 security nayo tugiwe trillions nga 5 kubanga tulina stable gundi security yaffe kubanga tulina nnyo resistance okuva mu bantu kyoba tulina abayeekera tukyalina abayeekera naye kati budget ekola ki erinnya bulinnya so eyo ebbanga lye tulimu so buli muntu yeesabire waali wamala okufuna kooli olunaku webaza Katonda oyise engalo mu maaso obanga landlord amaze omusasula webaze Katonda naye nga bino ebyokulowooza nti no okyasobola okubeera mu ggwanga eriyagaza kuba ffe tubadde tumanyi nti tuli mu ggwanga tuyagala tulina emirembe tukola kyotambula gyoyagala naye ate bw'ogamba bwotyo nti Uganda temuli ddembe abantu tebali eddembe tusobola kulitandinga mu bintu bingi eddembe kiri otegeeza nti tewali ankwatako ntambula oli munnamawulire njala otambule ng'otambula ku street olaba abantu batambula nga beeyogeza bokka bangi lwaki abantu beeyogeza bokka wali omuntu abeeyogeza yekka nga talina bizibu genda wali eri mu kasitomu yayi olabe ebintu by'abantu bebaaweoba ebiryawo tewali omuntu asobola kuimportinga kintu n'akireka waabwe kati eggwanga lye tulimu waliwo ensi ze tumanyi abamu abatambulako nga mwirana bantu toyogerera mu bantu nti abantu baavu abantu abamu baavu mu bigambo era olina embuzo kaba naye sente zibuze ggwe tezibuze balala waliwo abamu nga bo sente bakira kwatya lunaku babba abo gye bali owulyako ku kyanita mungi wakiwulyakoko emmotoka eziriyo tetumanyi nti eringanga era nyingi era n'essaawa zino nawuliddeko nti muyi alinga eyegayirira asobola okubeera nga mulwadde kubanga gamazima gali nti buli kaseera wabeera nga olina pressure mu bintu bingi kugamba ali mu kweraliikiriza omuntu asobola okulwala nze nalwalako okunenera mu ddwaliro manyi checking nga siri mulwadde naye nga gweovudde waka nga ndi mulwadde kale naye eyinza okuba nga ali bwati nti first of all media ezogera zino ziti ebibuga gola bitwala alowooza nti kyekinaddako tayinza butalwala goza yeye ali moto tali moto kale ekyokumusibira ewaka it doesn't make sense now wewe omukizi agende bamujjanjabe akizi bagenda bamujjanjabe kubanga ate ogira nnyo tomegga kubanga kati mwamuswaza oba sipiika mwabuto mumuleke kati muleke kubanga nze zubira nti no Anita Among okubeera backbencher ekyo nakyo totya kubanga talina posi yonna mu parliament kitegeeza agenda kutula mu backbench nga MP owanjawulo kati Anita nga obuyinza bwabadde nabo asobola okubeera backbencher era y'omu ku bamemba ba parliament agenda okubeera nga tatula mu house kitegeeza kubanga tasobola kutula na banne babadde eyo nayo totya kati obanga eyo nayo kati alinga ali mu kkomera kati of course kati mukendeeze ku kibonerezo mumute bamuleka abafuna omujjanja kubanga sente aziina teyeetaaga sente za gavumenti eyo gwe bemanyi kati omumakyalina sente kati ogamba bank accounts zonna gomanyi gye ziri nti zonna bazisiba ani akulimba ogamba wemaba sente nazikwata nenziwa gwe element money nziteeka ku account yobasoze zijjako kyogamba ebizimbe byolabako amannya g'abantu byabwe ani akulimba abatakola kunoonyereza naye fe abako bagezaako okukola okunoonyereza ebizimbe almost ebitundu nga 80 ku 100 byemusuubira nti kyagundi si kike abamuyisizaamu Uganda kati omutwale mu lifestyle audit nti omuntu era walabanga omuntu nga yemulisa otegeranga nti mwavu nti nagati kino kyange oyo aba mwavu toge bano boolaba nagira emmotoka
Yonachako musimanya jangu tugezeeko number 1 jangu tugezeeko number 2 abo baavu naye abasajja bali mu Kampala awo nga tusobola kutegeera nti musajja mugagga kitegeeza abateekako ennamba zaabwe amaanyi banaku oyagala kakasansi nti alina naye actual sense talina era ogereko omuntu alina akola ebintu bwe bityo nga either otunda background ye nga yali mwavu nnyo emabega kati nga yalako akasansi nti eri embeera nagivaamu naye okateke nakola personalized number plate naye abasajja abagagga ennyo fugge bali nnyo betumanyi awo nga emmotoka ze either asobola okugamba nti kakati ankwate enamba nti 113 yeyiye naye nga si personalized abo bangi nnyo ogera okwegendereza nti emmotoka eno edunaba bweti zenna omuganga gwe mmanyi mu mukwano gwange tukyali Tanzania naye yeekwata ennamba eya triple 2 naye tosobola kigendera gwe ng'oli wa bulijjo naye ng'ennamba eva emmotoka ze zibako triple 2 naye nga nnamba za bulijjo kati ye nga kwayawulyo emmotoka ze zimu tazimanyi waba ne fleet ze eza trailers nezo ziriko triple 2 oba afuna triple 8 kati basajja abagagga naye byolaba bitambula mu Uganda gwe byosuubira nti bwe bitambula si bwe bitambula ebintu byakyuse Okay, tukyagenda maaso n'okubira nti tubaweeza no ku Standard News kakati waliwo kati ekijja mu palamenti era ndowooza oba kyekisanja kino kye bagenda okubaganyako ebirowoozo leader of opposition baagala kumunyeenya kino kigenda lekawa Nuupu nti oba bakole ennongoosereza mu ngeri gye bamulondamu oba oli awo abamu baatuuka n'okugamba nti ababaka abasinga abangi abo oli awo kwe kuba kuva leader of opposition kino kigenda kulekawa bannabyabufuzi abavuganya gavumenti kyanaku nnyo nti buli kaseera tulowooza nti nno palamenti erina kukola amendments tutunuulidde nnyo amendments ezizzenga mu house ng'ezimu tezifevalinga n'abantu ba bulijjo yazifevalinga bo kenyini n'abali mu buyinza kubanga bwetunulamuko nti palamenti tekyasobola okukola amateeka amapya naye saawa eno tuconcentratinze nnyo ku mateeka agaliwo nga tugakyusaamuko bw'osoma constitution ya Uganda bulungi nnyo olaba nti abasajja bano bakola constitution eno bagikola obutuufu batwala obudde bwabwe era bakola constitution nga nnungi naye omuntu omu abasajja nga Wapakabula abo nga bakomyewo ne balaba constitution engeri gye bagikolamu bagitaganjuddemu kugamba balaba nti obudde bwabwe batwala bwa bwereere kibi nnyo nti nno target ya kibiina ekivuganya gavumenti ekiriwo wakati otunuliramuko ogamba nti okole ennongoosereza saawa eno nga ya opposition nga Nuupu yamala okulonda leader of opposition naye nga ogamba nti oyagala kukola ennongoosereza kubanga nabe basabye ne leave aba PLU ekitali na kibiina ky'abyabufuzi naye basabye leave bagende batandika okulaba nga bakola ennongoosereza mu tteeka tulaba nti etteeka lino bwe lyasooka ne lijjako mu house emabegako okolujjako mu house ne ligobebwa palamenti palamenti yennyini era yakomyewo naye nga kino kiraga nti nno buli muntu saawa eno olina kwegendereza okunyiiza omukulu wakati buli muntu kati simulamise nnyonyi yanyiizizza omukulu era ensonga lwaki amaanyi gakoze ki bagamukaddeko mangi naye kino kitegeeza nti Abannayuganda bagenda kujjamu trust parliament ddala actually Bannayuganda batamanya ebyokulonda nti twetulonda kubanga kati kikubulyeko kino ekintu kigenda kuyita oba twagala batukola ki kubanga otunuliramuko nze ntunulira gye Twitter nokola baminisita nga avundamira CDF nalabako okubona omuminisita wa information nga bamugambye nga boogera ku bino ebya handover byabaddewo naye nga olaba nga tooni ye gyaddamu omukulu eraga nti nno aliddamotowaze nnyo bino byewalaba nti nalabako ne first lady weyatuma vice president amukiikire somewhere naye ate oli nga minister naye oli ki kugamba tuli mu nsi nga tetumanyi na hairaki ngawo zirina kutambula naye all zirina ebadde nsaba omukulu CDF akendeezeeko ku maanyi g'akozesa nti
okusooka nti ayagala bwa president naye alina oba bweyagala bwa president olina okukolagana n'abantu bonna oba bweyagala bwa president wona otuukira ng'ofuuse president nga buli muntu nyinyinyinyi agamba nti oyo yankola bwati oyo yankola bwati ndaba nti agamba mbu atereeza olina okutereeza yes tugaana waliwo ebimu ebadde tutambula bulungi nze waliwo emuwera credit awamu naddala ku kintu kya corruption awo muwamu credit kubanga mutuufu abantu badde baba sente kyere awo muwa credit naye bino ebintu nga rule of law parliament agireke ekole kale asobola okukikola indirectly naye aleme kukola kintu nga ate alagane ku Twitter oba ku X nti yakiri emabega ekyo kyo obanga ayagala bwa president ajja kubeera abantu bajja kumukyawa ye ng'omuntu so nga ate alina okulaba nga akola ebintu okulaba nga abantu abagesa n'alaga nti yemukulembeze akola ki asobola okuyita mu bayambi be asobola okuyita mu bayambi be n'agamba nti mukulu Kabanda akola bwoti Bwakaba Kabanda naye akyali memba wa PLU asobola okuyita Mwami Gashumba Mwami Gashumba kola bwoti ne bwoti naye okulaga nti nno gwe leader w'ekibiina naye ate nga gwe opositinga ku X nze ndabira ddala nga si kirungi nnyo so ekintu ky'okulonda lo ekyo kyose target NUP kubanga yesinza ababaka ba parliament abali ku ludda oluvuganya so ate bagamba nti nno at least nti ave mu PLU si kibiina kyayafuza okujjako nga bali mu process y'okukyewandiisa kubanga etteeka lyo ligamba abasinza ababaka ekibiina ekisinza ababaka kilonda lo saawa eno ne bagenda kukola amendment naye kasimanyi nti amendment bagenda gikola bagambe nti n'omuntu wabaliza okwesanga bajja nyinza okugamba nti n'omuntu atali mubaka wa parliament asooka opposition ne bakola amendment eyo ate nayita mu house kuba bajjukira ababaka wa parliament kati batya CDF kamala ne minisita olaba engeri gye bavunnamamuuko waliwo Twitter gye yakola n'agamba omuntu yenenera atabeere ku mukolo gwa handover kitegeeza aba yakoze ki aba yegole kati tuli mu nsi nga almost ba president tulina babiri nti abantu bali ku bunkenke kati bano batali ku bunkenke naffe abali ena batalina kye tuli naffe tuli ku bunkenke ate muli ku bunkenke omukulu asobola okunyiiga agamba waliwo omuntu so tuli mu nsi nga buli muntu tamanyi kyeddako so nga twandibali twagala smooth kubanga otunga Uganda saawa eno yensi erina ebizibu ebingi ennyo otunga ekonomi yaffe efudde nnyo twagala twetereeze kubanga kati ekonomi eriikirizibwa bantu kasaawa eno tunuulira abantu babagobe ku makubo tulowooza ku kya leader of opposition tuli mu bintu ebitategerekeka so kola conclusion kwekyo kugamba zibagali nti tulina kwetereeza fennyinyi n'ababaka ba parliament bategeeza nti nno parliament bagioninga era tusaba government cabinet ereke parliament ebeere nga yeetengerera babe kubeera nga waliwo proposal zivudde walala naye nga proposal zonyini zive mu parliament mwenyini olowooza ono omusajja ono wa PLU parliament tayagala kugiyingiramu abeeko engeri gyagigootaanyaamu of course wagamba nti nno ba special envoys be ba speaker abali mu house already nti walabye nti ne handover era speaker babadde wali eno kitegeeza nti nno parliament agiina mu 5 olowooza kino kigenda leka ababaka ba parliament buli muntu agenda kukola kumalirizako olunaku naye saawa eno parliament esobola kubeera ngaomuntu agifiiringa nti ali mu house era omuntu yenyini mubaka wa parliament alowoozamu ali mu house yagenda tukiikirira ekyasaaga amalizeeko kisanja kye akole kyasobola naye tokola kufiira kubanga gamba zimagali nti tukyasobola okuhandolinga parliament si zino parliament zalingamu nga alina kyeyeesiga aliyo nze mpayo mubaka wa parliament newaboomu wakati oli waliwo mubaka bamuyita bamuwadde bwa minisita gwe nali ndowooza nti kati agenda kubeera nga aliko kati bamuwadde bwa minisita gundi owe Masaka waliwo wa Northern Uganda I think yayogera awo nayogera ku Aniti corruption ali mu house nuko kale bamuwadde bwaki wa minisita kakati tusigazisa mubaka kigogamba nti bannange onayimiridde webali tomanyi mubayo omu sibamanyi naye bayinza okuvaayo no saawa eno obunkeeko obuliwo tewakyayo mubaka agenda kuvaayo ogenda kulaba ne talk shows nga ababaka ba parliament abadde boogera mu talk shows bakendedde kubanga omuntu agamba ye nfaaki nja kukakana bwendi njogere okukakana ndi mu basement kati ye Uganda gye tutuuseemu kati ekirala
tulaba mu kaseera kano omukulu Elias Lukwago oba nga tetunagende ifakika twankeko Elias Lukwago essaawa zino mukwate okuva ebamukwata n'amuteeka mu basement amagye ge gamukwata amagye gano okukola emirimu gya poliisi oba kuba kati bw'otunulira nti babo bagenze n'ew'omukyala Miriam Matembe era bw'otunulira ekifaananyi ekyali ewa Lukwago n'omwami wa Miriam Matembe engeri gye yannyonnyodde nga be bamu ku abo amagye gano okuyingira emirimu gya poliisi ate nga bagamba nti bali ku high command ki ky'oyinza okubeera nti oyogera ku nsonga eno ekikulaga ati nno kali ke nayogeddemu tewali muntu ali safe wanga otunuulira nti kati wajja kubaawo maaso eyo akakuubagano mu security agencies bajja kutuuka ekiseera nga balagira poliisi ekole omulimu gw'erina okukola nga according to the constitution ng'egamba muna buyinza mwakola ki kati waliwo n'abantu abamu nze njogerako n'abakwano bange abamu abali mu poliisi nakugamba ffe tukyalina moralo ekola kubanga almost being nti nno oli omukulu ye wa special operations akozesa baana be wakati otunulya abantu abakwata abagenda bayasukwa baali be SFC kitegeeza nti ekitongole kya SFC lw'emabega twalinga tumanyi nti nno bw'olaba owa SFC otegeera nti president ali kumpi kujja kati saawa eno osanga be SFC ne mu bbala tuba nabo n'olusanga owa SFC nga ayambadde naye ng'atudde wali eri ali awo alina olusi omuntu gwakuuma kati aba SFC tebakyakuuma bakulu bokka president yekka kati SFC tugiraba nti ekuuma n'abantu n'olukagamba nti ate ono gwakuuma yaani gatudde mumanyi namumanya naye nga SFC ekola ki emukuuma so ndowooza nti nno ekitongole ekyo bagenda kimisuzinga okukola nga kikola ebintu ate era ne poliisi okubeera nga tekyalina moral ekola emirimu gy'erina okukola era kati otunuulya abamu abali ku security organs ojja kugenda okwesanga nti bakola for the sake of balina okukola naye nga tebakyalina moral eri yennyini ekola nalaba obutambi bwa mwami Elias Lukwago nga abantu nga bagenda ewuwe nange nenyamira neŋŋamba olaba mwami Elias Lukwago asobola okukwatibwa bw'ati ate kati fe abantu abamu abali eno wansi bampale tonywera muguwa kitegeeza nti ate ffe kiri waasi naye ng'ate otunuulira nti mwami Elias Lukwago nibo bandibadde bamuwa bbaluwa nti weetaagibwa wano nze nkulayirira andibadde akeera bukezi n'akola ki n'agenda ekyenjawulo kyasobola okukola kwe kugenda ne looya we kyeyandibadde asobola okukola ye tasobola kugamba nti nno omusajja bw'ati gwomanyi ye lead partner mu advocate ye abadde Lord Mayor omanyi gy'asula looya w'abana abanene Kizza Besigye n'abalala kati kitegeeza nti alina address era nze kyannumya nnyo okulaba nti omulamuzi asobola okumma omuntu bw'atuddeyo kubanga abamu emira bali wala basula wala naye no etteeka si bwe ligamba etteeka ligamba nti omuntu alina okweyimirira n'okubanga osula naye kati ate oli otwali awalala oli omulamuzi era n'agamba nti tetujja ekikumisiza beyiro kubanga ono abadde mukyalawo twali mu kooti y'ekanyanyaawo nebamugamba nti tosobola kugamba mbu ate akweyimirira mukyalawo kane weebuuza kati kitegeeza nti balina okukola enongoseza parliament okukola enongoseza tutegere nti abantu abeyimirira abantu balina kuba batya wakati wogamba nti oli tamusula kumpi kati ate noono kati ekituufu kyeki kitegeeza nti nno bateeka mu buteesi bukwakkulizo kulaba nga balemesa omuntu okukola ki okumweyimirira naye nga tewaliwo nsonga lwaki kuba otunuulira abantu abadde beyimirira mwami Elias Lukwago ababaka ba parliament n'abantu abali close atusobola kugamba nti nosobola okumumma ki okumumma mbeero ate nga despite the fact nti ate tali mu bulamu bulungi nti omulaba nti mulwadde omanye omuntu gwolaba nga yeekoza naye mutuufu Lukwago omulaba ddala nomusajja gavumenti erina obulwadde oyinza okusobola mujjanjaba abadde n'ensiso y'obulwadde bwe nga tanafuna bizibu nga bino nti yatwalibwa emulagolenga bati kyasobola kumuhandolinga nti atayingeko elsewhere bamubuusa n'agenda India era gye yava India bakamukoza ki bamukomyawo kati wongamba nti ate makishoni be wakuba kale mu ruling bataddemu tina afuna obujjanjabi emulago naye ate omulago enyingi twafunye gye bagambe bamutwale enyingi bamugoba kitegeeza nti nno gavumenti enyininyininyini ne Uganda Law Society erina okulaba nga erwana nnyo okulaba nga
obuyinza bugiddira naye otherwise ojja kwesanga nti abalamuzi bano bennyini era kati nze nali omukooti kunaku omulamuzi kumakya yasooka nawumuzamu n'agamba tukome ku saa 8 n'atya munaana teyakomangana mu kooti wabula yagamba nti ab'obulwatu bajje mu kyemba ate nalko agamba nti okusinziira ye yagamba okusinziira ku kyalaba condition eno ajja kuwa quickness. Of course kakati amasimu gavuga kati kooti kati yasufuza amasimu oli alina okwebuuza tegeeza omulamuzi osala omusango kati amala kuba simu tukola speculation kubanga ebiseera ebisinga controversial cases ogenda okulaba nga almost ziba kyekimu omulamuzi awumulyamuko kati lwaki olowooza nti awumula ng'oluse olaba nti nno kubanga tosobola kuŋŋamba obanga biri yasibwa bwe yazize omusango ebiseera biri emabega kigeza n'okunoonyeza kwaggwadda kati lwaki obuuliza ennyungu ku muntu ate gw'omanyi kati awo waliwo ekitategatta bulungi nti yamanyako ku lukwe omusango naye ate bwetunuulira mu professional bwebanga bali baklanti bebasinga bali bagamba nti y'omu ku bo ekyo kimakinga sense naye yamanyako jjukira nti mwanyeyasirikwakoize lawyer yarepresentinga mu bantu bapresentinga muntu wabanga yamanyako kale nga bagamba reference bakiteeka ku mwami nti yamanyako kuwakuza mwami Kizza Besigye naye nga secrecy ya lawyer olina ogikuuma era nsuubira nti wali no bana baaba bamubuuza ekintu nti oba omusango yagukola banedda talina tasobola kugamba nti nno nti yagukola kubanga omulimu gwekubuuza oli wabanga yatta muntu waolaba okero alina right ey'okubeera ng'afuna lawyer kati ono lawyer wuli alinaagamba nti yamanyako kakati ke omulimu gwo nga lawyer guba mulimu ki kati alugana ne society olina okufulumirayooko eraga nti ekituufu kinakukolebwa kitya ddala okulowooza nti nojja kukola bukozi kintu nga wakola ki kati tosobola kungamba ng'okwata lawyer newoza opposition tebaagala gisaanyaawo mukasa ebwegenze kuba bw'ogamba nti balanda kugyamu abakulu envuumuulo nze nkubuulira omugalema alowooza nti no tukyaliwo aba alimba saawa eno almost egenze kubanga bajagamba nti waliwo kati wasigadde gundi atusumbwa naye ajje tumuteeke mu basement kati bwetuwo tutambula kati so ndowooza kyandibadde nti no kubanga tulaba ensi waliwo ensi zolaba nga mutuufu nga opposition almost teriyo ndoze gyetulaga olaba South Korea whereby nti omukulu aba mukulu ndoze gyetulaga kati nti tugamba nti tulina rule of law naye nga in natural sense mutuufu ekintu tekitambula ngawo tukyagala okusinziira engeri gy'olabamu Lukwago ne Besigye naddala Lukwago lawyer w'abantu Lukwago waliwo essuubi nti ayinza okuva mu kkomera tusabe nnyo wanga otunuuliramuko kooti eddamu ngenda kusoma eza 3 ate nga ne bali bwe bakomawo tunuuliranenku ne wakomawo kakati awo Martha Karua lidi mu musango gwa Besigye naye bamuganya okukola ki okuyingira kakati awo olabamu baloya bagenda kweyawulamuko waliwo expenses okulinnya kulaba nga mwongezaako ku baloyers abangi kati unakolwe ninyi mwanga lutane mwanga Kivumbi naye wakomawo kakati tuli mu nsinga eryawo tetegerekeka tutegerekeka naye nga n'amazima gali nti twesabire era bwe tuba nga tulina ekintu twakola Katonda atusonyiwe Bannayuganda bwe tuba nga tulina ekintu twakola Katonda atusonyiwe naye ajja tusonyiwe kuba tulaba nti Uganda kati weetuuse abamu bajagala abamu baginyumirwa tewali bw'atajagala naye ng'ate waliwo aboogera boogezi nga bo banyumirwa bunyumirwa kintu kigenda mu maaso kubanga waliwo omuntu akugamba nti nze kati Uganda etaze okumpuumira nga wakugamba naye ng'ate waliwo omuntu agamba nti bannaye oga kati olwaliwo ndidde naye ate nkya kinaaba kitya akonawo bangi otunuulira waliwo abantu abamu saawa nene abantu abaana baddayo dda ku masomero naye nga abantu abamu tebadda ku masomero naye nga sigamba nti nno tayagala mwana gw'asomero naye nga Uganda bweri otunuulira ensi ezitulanagaanye abaana baba wansi tebasitula mu masomero ate amasomero amalungi naye Uganda osanga n'essomero nga abaana bakyatambuza n'ebigere nabaddeko Kenya
Kenya nengenda koko mu ka province akamu nasanze nga emodoka z'ekitongole kya bata kigenda ki distributing engatto mu masomero nenga government yazikola ki yazigula Kenya wano tosobola kusanga mwana wa Kenya nga atambuza bigere ate n'engatto zennyini okujjawo nti no ono mwana wa mugagga no waaki engatto ziba zifaanagana kika kimu kiba size gavumenti evayo negamba nti kakati buli luvannyuma myaka 5 ne bapakiwalinga buses neziwa amasomero bali mu Uganda kikyaliwo twakuma ku mulembe gwe gattata byaliwo kwa mu Uganda pati yalonga ffe tumanyi wano Uganda okujjako kyebagabira ensi nozabuba butimba bwa nsiri ate n'obutimba bw'ensiri buba donated Uganda gavumenti oba yes ogenda okulaba nga babudonating neziri ensi otunuulya saawa eno bagenda mu season kati bagaba fertilizers okulaba nga bongera okubustinga agriculture amasomero kya bulijjo era amasomero gayinza n'okwekalakaasa nga engato z'abaana temunazibawa baaki bamanyiiza abeeyonga abalungi Kenya wano Uganda wano Uganda eno obuli bw'enguzi obuliwo essaawa zino oza busobola okulwanyisibwa Mwami Museveni yagambye agenda gezaako ekisanja kino katumuwemu rule of doubt tulabe engeri gyagenda kikwatamuuko naye nga obuli bw'enguzi buli at rampant era nze nasanyuse nnyo okulaba nga owulira Balamu agamba agenda kuyingira local government alabe obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi buli mu local government buli mu local government naye ayinza okuba yakyogedde out of excitement nga yakusanyusa mukama we kugamba nti olwokuba mukama we yogedde ku bw'enguzi naye kanyini omanyi Balamu ye minisita yekka asinga okubala oli wa business era Balamu otakakuwuleko Balamu nze mbadde mugende actually nze bamusoma muwanikako n'akatabo kubanga mbadde mugwendera ebintu byabadde ngaako okuva emabega awantu abakwatagana nga waliwo wetagisawo sente Balamu n'okufukamira afukamira weta Balamu mutuufu era Balamu tekyo kyewuunya maaso ebamwoneho vice president kubanga ye akulaga nti is down to earth buli kimu kyalaba mu kasa mukama we abakyogedde abalina ekisekendinga oba yagala batakola ki kati ekitali mu ministers balala so ayinza okuba yayogedde kino ajja kukolayo ku bintu by'amawulire agende akwateyoko olusikukaawo baali bannamawulire bamaanyi nnyo okakana nga ekintu mukyogerewo okumala wiiki singa 2 nga mwogera ku ekyo oye Balamu so ffe tukusaba ekintu kimu abantu bakirawo kubba sente z'omu nsonga bazibba openere okay kakati waliwo ensonga amagye oba ebikolebwa mu Uganda yaffe essaawa zino omuli abagye okuwamba abantu oba olyawo kooti ne ziba nga ziri ku biragiro poliisi kubanga bali ku biragiro kirekawo ensi yaffe of course ku international community oba ku international scene kuba tuwaliwo kintu kyetukola wano nga eri tebakimulaba abazungu abo naddala batuwa obuyambi mubaamu n'abantu ababawa information jiwa gye bateeka ssente zaabwe buli kaseera olabawo ebintu bino nga bihappeninga eri nyenyini bo baba recordinga so ffe nga eggwanga kituwa erinnya ebbi era ffe twaliba tusaba Mwami Museveni ataka okugamba ku bantu bano olwekola nga batoonona eri ku bantu bali abatuwa obuyambi kuba tetusobola kubeerawo nga tebali bantu abo tetusobola kubeerawo so ebintu bingi nnyo byetukola wano naye nga eri byatwatinganya attention zobola bangobeerawo sanctions nogamba nti ati sanction eyo nabuzungu bakitegedde bati era nze ngamba nnyo bannayuganda ddala waliwo bannayuganda abeera ebweru ebusinga bakubasayira muzi abazungu abo waliwo ebintu ebimu bye batabalimba nga agenda okubuuza ekibuuzo gwedde amanyi ansa nze ntunula nnyo oluusi nga babuuza oluusi bapoliticians gwe nolowooza ntamanyi abazungu bali tamanyi Uganda bagimanyi so ebibuuzo nga tubiddamu tuddemu ebibuuzo nti bali abasajja waliwo abantu abamu nga babawa omulimu okukola research mu nsi yaffe kati ogenda okwogera eri ekintu ng'agamba no ogenda okulaba nga bakumye olutundu Uganda bebagaana okuyingira ensi nataka okulimba wali abazungu naye nga ekintu information eri already bagikola ki bagiina so tulina okwetereza obulungi nga tukola ebintu kubanga
ebintu bino bitukola bino engeri gye bihootingamu ensi yaffe era nze nsaba gye ebintu ebimu byekubeera nga bikola openire otunuulira twitters ezo oba x handles ezo abazungu abo bazisoma ate waliwo abantu abamu nga bafollowinga olina okulaba nga omuzungu akusindikidde request gwe n'ogidda mbuzi tomanyi nsonga lwaki yakusindikidde request ayagala kufollowinga sometime so tugezeeko okulaba nga tukola ebintu nga tebituvumaganya mu ggwanga twagala nnyo okulaba nga n'ensi yaffe bwafa awamu twagala nnyo okulaba nga Uganda nekulakulana n'ensi ng'ensiri endala kubanga otuulamuko mabega ko luli twasa mu East Africa Community ebimu ku twasayininga kukola Serengeti Tanzania etuse wano etuse Dodoma speed train balina speed trains zino bazitwita bullet kati balina emitwe ana musatu netwe Uganda tunakola neji nemu otuulya Kenya badde China eri train endala naye nga era ya speed yabasabaze kati nabo batasa okuzimba ey'amasanyalaze naye nga bo leni abagizimba paka Malaba bazimba ne Uganda tunatandika tene company gibadde bawadde alinda sente African Development Bank savings ya zilizinga yochege ye kipala igeno kufaninga project ye naye otunuulya saawe ne company gibadde bawadde contract yabagisazizamu tutamanyi lwaki abamu tetumanyi lwaki nibagisazizamu kwa yabadde egenda kukolebwa bataki badde bagenda kukola sitano bawo wabadde bitatambudde bulungi simanyi ekyo kyagala nnyo kikomentinga kuba simanyi naye nga all over twakola nnyo okulaba nga ensi zino tutambulira wamu twakulaba Uganda nga ne currency yaffe ezitowa naye obeera nga currency yaffe ekimu kiganya okuzitowa kubanga tetulina kintu gyetutunda ku world market naye nga ebintu bye tulina wano tusobola okutunda ebintu bingi nnyo ku world market tusobola okukozesa coffee nobeera nga buli ttaka redundant tusobola okuteekako emmwanyi tubeera nga tweba leading producer b'emmwanyi kubanga ettaka lya Uganda tewali gyogera disanga mu nsi yonna ettaka lya Uganda ddala tulina zaabu bwe tutakozesa twamu tutambula otunda ettaka kugamba tebannaba kumusima I'm talking about ttaka lino eryaffe obugimu bw'ettaka lino zaabu nti tetulina likozesa bulungi nnyo naye nga tetulina likozesa bulungi kubanga Uganda ennyini nga gavumenti efuddeeyo kubanga nja kukola ekyokulabirako singa gavumenti ya Uganda egamba nti tugenda mechanization of agriculture neba nga esobola okuwa negula tractors nepokiwalinga nega buno omwaka tugenda kupokiwalinga tractors zokka tuziba buli gombolola ezirimu obulimi ng'oli omuntu asobola okugyayo tractor eyo n'agikozesa n'agula obusibuguzi mafuta ogenda okusanga production yaffe ya agriculture ejja kulinnya kubanga tulina ebyo tunda ku world market kubanga olwera tulina market eriwo otuula Zambia kasooli bamwetaaga South Sudan kasooli bamwetaaga Kenya Tanzania bali ba kasooli wano Uganda ffe tuli bali ba matooke naye ensi zino ezisinga ezitwetoolodde bonna balimi baki ate nga otunuulya ensi nga Zambia nalika Zambia naye nga oli akawunga mu hoteeri akava Uganda bakatunda sente endala n'akava mu ggwanga ekasula sente nga kwegamba kaba kanjawo quality tiyagamba kalungi nnyo ko sige kabala akali kemayina eriwaabo banga nakaba kalimu lwa brown naye akaffe kali white pure white kano nekyo tusobola okubeera nga tulima ebintu bingi nnyo netubitunda ku world market suggest tusobola okulwanyisa Uganda nelwanyisa dola netubanga sente zaffe tusobola okusabilizinga naye badde otunulya saawa eno sente zaffe kaseera zikka nezirinnya kati ekonomi yaffe banga teri stable okay kati nga tunatera ofundikira ku mbeera eno eya bino byonna ebibeerawo Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'ayogera okubeera nti eddembe ly'obuntu lisusse okutyoboolebwa ate nga buli muntu n'agamba nti buli muntu alina okukola ki okubeera n'eddembe lye n'asaba obaolyawo kuba ebyokwerinda okwekomako Kabaka ono olowooza kuba bangi badde bagamba nti Kabaka yalina okwogerako osanga bino byonna binaakola ki binaakoma kino gavumenti ogwenga gwoyinza kulowooza otya mu mbeera eno ekyakabaka okuvaayo okwogera ffe ng'Abaganda kyatusanyusizza kubanga nazzikuno nga Kabaka kyayogera tekiddibwamu era njagala kunoonya omuntu asobola okukola negative comment ku Kabaka naye sinaakugiraba Omunnayuganda nadde Abaganda Kabaka ye muntu yekka asobola okusizinga fire bweno mu Buganda
musobola okukola ekintu kino wabeerawo olusobola okutabanguko naye kabaka wavayo n'agamba akatabanguke nkulayirira tebusobola kubeerawo. Mbadde nga buli mwaka nze mbeera mu Lubiri nga mwaka guggwako. Next on record ne poliisi zaabwe ziyinza okutujulira ezinaanyaganyaawo kabaka wabeera n'ababbi babaawo. Kitegeeza nti kabaka akyalina abantu bakyamuwa mu trust ate nga abantu bakola ki bamwagala. Nze nkulayirira nti kabaka era nze nsasira nnyo omuntu n'atandika okukola negative comment ku kabaka ng'oyagala bakukyawe yogera ku kabaka. Kabaka kugamba ate kino kintu batuteeka mu kiteekezo ng'Abaganda is inborn. Nze lumu nali ku bypass okwo nali nvuga emmotoka nenvuga ebigome nga bugira naye nga nekulengera amabega nga koko ya kabaka naye nawulira nga n'olukiiko lummeze naye nga she was normal wonna ebbali naye nawulira nti ate nga kyasanyusa nnyo nti nebulambuzi ezaali wansi nemulengera nako nepulira nga ninaka ozzeemu amaanyi nga ganzize namu. So ekyakabaka okuvaayo okwogerako nze manyi gavumenti egenda kubaako kyekyusaamuuko kubanga ne gavumenti enyini ekibulya nti obukulembeze mu Uganda wano buva wano mu Buganda. Bwobanga tulina Buganda obukulembeze kintu kizibu nnyo. Ensonga lwaki olaba nti awamu bataze okuluzinga trust babbawo obubya akalonde bakajjawo naye in actual sense nti Abaganda kasaba kugula bw'oba osobola okufuga ebbanga lyonna naye Abaganda kasaba kukyawa bw'oba ogenze. So suubira nti nno ekyakabaka okwogera kiina kikijja okukola era nze manyi nti Mwami Museveni ajja kuyita amekanso ababuulirawo ku kintu nga kino then basale amagezi okulaba nga at least nga kikendeera n'abantu bakubanga abantu bakyalina trust kati saawa eno owulira omuntu ne bamuwambye ne bakoze eki naye in actual sense era njala nnyo mwami MK akyalako embuga bamubuulire kiki bafiiringa muli naye wanaabala nga bwe batyo batambuze eggwanga bwesabiriza. Okay, tukyaliho omukutu gwaffe guno ogwa Standard News neda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwenna mwe baligenda maaso n'okubeera nti nga mutugoberera. Tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube kale gwali eyo genda maaso subscribing.